Abazanyi 23 okuva mu ttiimu ya KCCA be balondeddwa olunaku olwaleero ogenda okwetaba mu mpaka eza Kagame cecafa Cup ezinatera okugibwako akawuwo. Okwawukanako ne ttiimu endala, ttiimu ya KCCA teguze bazanyi wabula ekozesezza bamusaayi muto be badde erina mu ttiimu ento. Abamu ku bamusaayi muto abataaliddwa mulimu Salimu Kato, Kiza Joseph, Musa Ramadhan, Hassan Jwala, Sadat Anuka wamu ne Sebofu Joseph. Abantu bonna banoonya omukisa guno okuzanyira ku kilabu y'amaanyi ng'eno bweti. So kati bwe mba bafunye omukisa nga guno era mba neebaza nnyo Katonda wange okunkwatirako okusobola okuba nga ndi wano essaawa eno. Just ndi musanyufu nnyo okulaba nti kooca ampadde omukisa guno era nja kulaba nti nange kale mweyanza kale I put on all my effort to see that perform very well. Omutendesi wa ttiimu eno Mike Mutebi agamba nti abaana abatwaliddwa basuubira okukola obulungi olw'omutindo gwe bazze boolesa. Abaana bano baba bavudde eno basobola n'okukola ki n'okuzannya eri basobola okuba n'obuvunaanyizibwa okusambira ttiimu eri enkulu. So bano Banaku, Bukenya, Kato, Juruwa, Kafumbe, Musa tusuubira nti balina kye bagiye okuyamba gundi season ejja. Mu ttiimu esuuliddwa mulimu omuzannyi Muwanga Benard, Asimu Musa, Kirabira Isaac, Mwanje Mawan nga bano abalanga butaba na mutindo gwetaagisibwa. KCCA yali akoma okwetaba mu mpaka zino mu mwaka ogw'2017 ng'omwaka oguwedde ttiimu ya SC Vipers yakiikira Uganda oluvannyuma lw'okutwala ekikopo kya liigi y'eggwanga. Mu byemizannyo ebirala amawanga